ttiimu ya Vipers yongedde amaanyi mu kaweefube w'okuwangula ekikopo wekubye ttiimu y'Oduparaka mu mpira oguzanyiddwa mu Kisawe St Mary Stadium. Buno obuwanguzi obusoose obw'omutendesi Fred Kajoba bukyayegatta ku ttiimu eno ng'era asinzidde wano n'ategeeza nga bakyalina omulimu omunene ogw'okutereeza obwongo bw'abazannyi. Nina okubategeka obwongo, ekikulu obwongo nina okubategeka obwongo nnyo. Obwongo bwabwe abamu nasanze nga tebuli mu mbeera nnungi, ndowooza nti bwe nayongera okubategeka obulungi obwongo omanyi bwe bulungi. Abantu abamu tebamanyi nti omuzannyi olina mutegeka obwongo bwe bukola ebiseera ebisinga, so tujja kubategeka obwongo obwo basobole okulaba nga bapafominga bulungi. Ono agamba nti Vipers erina abazannyi abalungi wabula bakyalina ebibasumbuwa nga mumativu nti singa bino bimaze okukolwako ekikopo ky'omwaka guno bajja kusobola okukiwangula. Abazannyi ba Vipers babulamu nnyo speed era tulina okwongera okutraininga speed nga bw'ojjako omuntu tebaddamu kusanga bakigezezzaako naye kikyali kipya gye bali, ndowooza bajja kwongera okikugukamu. Bwe nakikugukamu osanga tujja kubako ttiimu emugoolo nga 4-5. Ate ye omutendesi wa ttiimu y'Oduparaka Masaba yeekwasizza mu komonsi lwa firimbi olw'okulema okuba penalty yaabwe. You know, in the games there are people who governs the game, so the referee had his own decision, but the referee's decision is not a penalty. On my decision is a penalty, but I can't decide. Bino bibadde biri biti nga ku ssaawa erigogo ttiimu ya Proline bubeefuka ne ttiimu ya Kyetume nga lero genza okukomekerezebwa nga ttiimu ya Kyetume ekubye ttiimu ya Proline goal emu ku bwereere. So bw'oba nga oli mu relegation battle n'osanga munno gwe muli mu mbeera y'emu oba olina omwekubira bw'otamukwekeza aba amaze okukola ki y'okulekayo. So ne badde final yaffe nga aba Kyetume okuba Proline yasigala tukole ki tweyongereyo mu maaso. Omutendesi wa ttiimu ya Kyetume David Mutono agumiza abagizi ba ttiimu eno nti bakugenda mu maaso n'okukola obulungi okulaba nga bawona ekyambe. Nyini be basambi ba 12 alina okuyamba ttiimu eno okudda engulu. Bwe batuvaamu tetujja kusobola kukola ki kugivaamu. Obula bamanye nti ensobi zaaliwo twalozinga emipiira ng'omupiira gubeeramu awangulwa n'okukola ki n'okubalansa n'mugenda n'akabono kemudemu kabazze nako. Ne wiiki ejja emipiira gya liigi gyakuddamu okuzannyibwa nga ttiimu ya Vipers yekyakulembedde ekimeeza nekuddako ttiimu ya KCCA. Andrew Kigudu, BBS Serfaina agesigika. Ttiimu y'eggwanga ey'ebikonde eya Bombaazi eyingidde sabbiiti ey'okubiri ng'etendekebwa Luzira nga beetegekera empaka z'okusunsulwamu abagenda okwetaba mu mpaka za Olympics ezigenda